eyungudde basajja bayo okunyulula omulambo gwa munnaabwe mu kinnya. Ssentebe w'ekitundu omubadde bino Ssentongo Grace ategeeza nti omugenzi aludde ng'amutegeeza nga bw'atakyafuna tulo era nti yandiba ng'abadde n'ebimusumbuwa. Alina ekizibu kya buteebaka naye ng'akoze tesiti ez'enjawulo lwaki teyeebaka naye nga bamugamba talina tabbu yeetaga kuwummula buwummuzi. Agamba yasoose kuleeta kompyuta ye y'ekika kya laputopu bagikyajinge kyokka kimbuuseeko mukyala we okujja okumutegeeza nti afudde. N'angamba n'omanyira neetaga okuwummula n'ebiganye kyajinga laputopu yange nfune kwempumuliza ebirowoozo. RPC Twishima ategeeza nti omugenzi abadde ku ddaala lya SSP nga yabadde akola ng'amyuka dayirekita waakulira okuuma emirembe mu Nsendala ng'abadde atula ku kitebe kya poliisi e Naggulu. Senior Superintendent of Police, General Robert, abadde ali attached to Police Headquarters, Directorate of Peace Support Missions, netusanga nga afudde. Alabudde abantu abalina ebinnya by'amazzi awaka okubeera beegendereza ku nkozesa yaabyo. Naye mbadde mbasaba nti ebinnya ebyo bafune engeri gye babiprotecting, kwegamba bw'oba ng'okiyina engeri gy'okizimbamu n'engeri gy'osobola okuba ng'okisiba nga si buli omu asobola okutuukirira oba okwakisesinga enkufulu solo ekisumuluzo agulewo enkufulu. Nti ne bw'obeera mu mbeera etya nga nzibwa etya ng'ekaluubiriza etya kiba kirungi nnyo n'ofuna omuntu gw'oyogera naye oba oli awo asobola okubaako enzidaabiriza gy'akuddaabiriza. Omulambo gutwaliddwa mu ggwanika e Mulago okwekebejjebwa ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Robert Musanje yakusakidde eggulire lino ku Bategese TV. Mawulire ga nnaku nnyo ate akabenjedde kabusa katuza abantu 8 abadde bava mu katale k'omubuulo akabeera buli lwakubiri ekisengwe mu disitulikiti Kakomero. Akabenje akatuza abasubuuzi 8 abadde bava mu katale k'omubuulo ekisengwe kagudde ku kyalo ky'Abaseegu ku luguudo lw'ekisengwe kirundi mu disitulikiti Kakomero. Abafunye ebisago badusiddwa mu malwaliro ag'enjawulo okulindirira Kakomero Health Center for okufuna obujjanjabi. Ati twageza omanyisa poliisi yajja yalinda maite zibairewo yaziteeka mu mmotoka. Abasajja bazze ne bayingira mu mazzi ne tunoonya nga tukonfaaminga tulabe wala basigadde mu mazzi ne tusitula mmotoka eyo abaana ne bawuga wansi eyo ne banoonya abantu naye tebaalabise. Kigambibwa nti dereva fuso namba UBE 854 emulemeredde n'agiyingiza mu lusawo lwa Kyabaseegu n'oluvannyuma n'ayota omusubi. Akatale k'omubuulo kano kabeera buli lwakubiri era nga abasuubuzi babadde babazza waka nga Francis Byalugaba ssentebe waabwe bw'annyonnyola. Twakomekeza kujjayo abantu babadde bafudde babadde abantu 7 naye omu yafiiridde mu kkubo ng'agenda wa mu ddwaliro yafiiridde naye n'abalala bali bubi, abalala batute mu bende, abalala bali Hoima, abalala bali Gayaza. Akulira eddwaliro lya Kakomero Health Center for ayogedde ku mbeera abalwadde gye babaleeteddemu nga n'emirambo 6 bimaze okuweebwa ab'enganda. Abantu 8 ne bafiirako, omu yafiiridde mu ddwaliro, so 8 bonna baaguleese wano bamaze okufa ate bonna babadde basajja. Julius Hakizalan nga ye mwogezi wa poliisi mu bitundu bya Mutanzige akakasizza akabenje kano nti kavudde ku mmotoka eganya okusiba n'asaba baddereeva bulijjo okusooka okwekennenya ebidduka nga tebannabivuga. We yaguruka mu mmotoka yarugamu yareka emmotoka netambula yo, so abantu bagwa mu kisaro 8 bafeerawo, 2 harimo abato 5 abotakamanyira amazina gabo then nabali 3 batakatundira embo. Ambrose Nwagaba Katoto yakusakidde eggulire lino ku Bategese TV. Kale ate Kakomero nga tuvuddeyo poliisi eyisizza ebiragiro ebikambwe eri abaddukanya ekifo ekisanyukirwamu ekya Mabiito ekyazuulwamu bbomu ennateete nga tekinnaba kuddamu kuggulwawo. Abaddukanya ekifo kino balagiddwa okuteeka kamera enkesi mu buli kasonda konna nga kino kyakuyambako okulwanyisa obumenyi bw'amateeka. Ku bbalaza ya wiiki eno poliisi yagala ekifo ekisanyukirwamu ekimanyiddwa nga Mabiito ennateete tuvudde okusanga kitegeddwamu bbomu. Leero kapito wange wa mitwalo 45 afudde. Ab'emmere bagiterese
abamata bagaterese bwomu yali etegeddwa mu kisenge ekimu poliisi yagitegulula etwale mu tyenda yakosebwa kyokka ekifo kino kyasigala kigali n'okutuusa kati ekireesi abali bakulira mu kifo kino nga basobeddwa. Poliisi leero esenga y'abatuuze n'abaddukanya emirimu egijja mu kifo kino okulaba bwe basobola okukigulawo. Etaddewo ebiragiro ebikakali ku badduka y'ekifo kino omuli okuteeka kamera za CCTV buli kasonda akanyingira mu buli dduuka, okuteeka obumu obukebera abantu bu metal detectors n'okukendeeza ku muwendo gw'abantu abayingira mu kifo kino. Bino bikatiziddwa Dumira Poliisi mu Kampala South Kyawusi Nsaba. Kamera eyinza obutaziyiza bumenyi bw'amateeka naye etuyambako okunoonyereza. Kyokka abakulira mu kifo kino bagamba nti embeera gye balimu mu kiseera kino si nnungi era bagala poliisi bakkirize baddemu okukola bafune ssente zisobola okugula kamera ezeetaagibwa. Tuli mu kaseera kazibu bw'ova ku ekyo ekyokulya tewakyali kyakulya wano wadde n'ekyo. bakama baffe batukkirize tusooke tukole n'oluvannyuma tusobole okuteekawo kamera ze batugambye. Ekifo kino si kya Mabiito kyokka ng'abantu bwe balowooza, ekifo kikolebwamu bizinesi ez'enjawulo. Tubadde tusaba tusooke twetereeze tukole sekurite yaffe kamera zigulwe oluvannyuma. Ng'abaawo kyawoledde tetulina bino eby'Amabiito tubina ebitukwatirako. kye batugamba tukikole ffe ng'abatuuze ne sekurite bulize mulabe waffe ng'abaki ng'abatuuze. So ne banneeko nsaba basikali mubawe obudde, sikali muwa obudde akyekinga omuntu gw'oli naye ategere nti talina kyakola ki talina kyalina. Dumira Poliisi Nateeta Hassan Ssekalema agambye ekyo kibadde banyamateeka bangi kyokka okuva ekyagaliwo banyamateeka bukendedde. Ennaku ebbiri oba essatu ze tumaze mugenda mukaire mu bitabo byaffe wali twali gwe basseeko kasimu wali mu bitaala ge mazima na wano ng'otambula wano twali gwe basseeko kasimu. Yensaba asabye abatuuze okubeera obulinda naddala bwe gituuka ku nsonga ezikwatagana n'ebyokuyinda byabwe. Omu abeera emabega wa munne, that's how we can manage it. Information etambule, tukole WhatsApp groups eza wano. Ebyo biriddwa nga Pulezidenti Museveni agenda kugerako olunaku olw'enkya eri eggwanga ku by'okuyinda n'obutebenkevu ku mikutu gya TV enjawulo ne rediyo ku saa 2 ez'ekiro okusinziira ku kiwandiiko ekifulumiziddwa amyuka akulira amuli ga Pulezidenti Palukukironda twayiza mu naaka wa Paalamenti ne baminisita ku nsonga eyo. Ndowooza abantu bano abaagala okwongeramu amaanyi mu kutega bbomu oba oli awo newe tukoze obulungi nga mu Kalamoja bintu bigenda biba bulungi oba oli awo ayinza okubyogeraku. Pulezidenti ndowooza ayagala awo abantu assurance nti Uganda tuli bulungi ate abo abaliyo abaagala tutawaanya nti gavumenti eri in charge. Nsuubira Pulezidenti okubuulira Bannayuganda nti bbomu ze tulaba mu kibuga n'ebifo ebirala jjo twawulidde nti ne Kasese wabadde bataddeyo bbomu kiki ekibireeta. Kubanga olaba tino tulina security ey'amaanyi nnyo ku Uganda naye bano abantu bakola terrorist bano bava wa security etandika omuntu wa bulijjo buli muntu alina okwekuuma. Nze kyensuubira Pulezidenti genda kwogera ku ekyo. Ebbeeyi y'amafuta okuba nti eri kulinnya bulinnya ekintu ekyo teyandi kyogeddeko bwogezi kutumanyisa lwaki ebbeeyi kweva okulinnya wabula ayogere nga annyonnyola eggwanga ye nga Pulezidenti akoze eki okukonteininga ebbeeyi egenda ng'erinnya. Naye n'ababbi nabo mu ggwanga abantu kati bire ebyaliwo eby'ebijambiya biringa ebikomyewo katwagala ayogere ku mekanizimu kize bataddeko. Kale ate omulamuzi General Kakooko owa kkooti etawuluza ensonga z'amaka e Makindye omusango gw'abamuleka abayimiriza okwabya olumbe lwa kitaabwe yali nannyini ssomero lya St. Lucia e Namagoma aguuliridde ku mataala era waakuwa ensala ye essaawa yonna. Okuwulira omusango gw'abamuleka wa Joseph Nyanzi kyavaawo yali omutandisi w'essomero lya St. Lucia Namagoma kukyusiddwa omulamuzi akati guwulira omulamuzi Jean Lwakakoko owa kkooti y'amaka e Makindye. Omusango omulamuzi agumalidde ku ttaala bwe zibadde zikunookeza okuwera saa 2 ez'ekiro nga gwawabibwa omulekwa ne batuusa n'okuyimiriza okwabya olumbe lw'omugenzi. Enjuyi zonna mu kkooti zibaddemu ng'oludda lw'abawabirwa lukulembeddwa mbamulekwa okulima wejje Michael Joseph Nsereko n'abalala nga bawawabira nnyabo omuto Naalongo Nakawombe Deborah, omukulu w'ekika ky'Embogo Mutaka Kasibante Frederick David Kayira Gajuule, muganda waabwe St. Francis Xavier
ngono yaliko disitulikiti gavana wa Lotale mu ggwanga n'abalala era nga badde bayambibwako bannamateeka baabwe nga mu kkooti munda tebakezeddwayo bannamawulire. Olumbe luno lwali lulina okwabizibwa ku lw'omukaaga lwa wiiki ewedde kyokka mulekwa ne baddukira mu kkooti nga bawakanya amaka agamukyala Lucia Namagoma gye baali bagenda okulwabiza so nga omugenzi yalina amaka amakulu emutundwe saako n'ag'ebukiri butenga ekisangibwa bukomansimbi nga ye bannyonnyola ku lw'okutanula sabbiiti ewedde ku mawulire gaffe agataliiko nfuufu. Twasaba kkooti etuwe orders eziyimiriza olumbe lwa taata waffe okwabizibwa Namagoma kubanga amaka ge Namagoma is a private property of our stepmother. Mawejje yayagala okubbako taata ettaka ng'akyali mulamu era yamuleeta mu kkooti. Kigendererwa kiki kyabubbi okuwabira omutaka oba tovoola kika kyokka oba ovoola Buganda. Omulamuzi awuliriza empozesa z'enjuyi zombi n'abategeeza nga bagenda okuwa ensala ye obudde bwonna era nga kkooti bajaamusa obudde buzibidde ddala. Bano ku mulundi guno baganye okubaako ne kyeboogera ku musango guno. Joseph Innocent Senfuma yakusakidde eggulu eno ku Bategese TV. Ate ye Pulezidenti Museveni akubiriza bamusigansimbi okuva mu ggwanga erya South Africa okukolagana obulungi ne gavumenti bongere okuleeta kuno business. Pulezidenti abyogeredde Munyonyo mu Ttabamiruka wa Uganda ne South Africa amaze ennaku 2 ng'akwajja. Omukulembeze w'eggwanga lino Yoweri Kaguta Museveni awanjagidde bamusigansimbi okuva South Africa bakolere wamu ne Uganda okulaba nga bafuna n'okusitula mu nkolagana naddala mu by'obusuubuzi. Pulezidenti agamba nti kino kijja kuyamba okuzimba ebyenfuna ebinywevu mu mawanga gombi ono Afirika efunemu. Pulezidenti ategeeza nti South Africa bwe yafuna obwetwaze yasinkana yaliko omukulembeze wa South Africa ne Nelson Mandela ne bakkaanya okukolera wamu kubanga balina bamusigansimbi bangi n'ensimbi ze basobola okusiga wano. Pulezidenti okwogera bino abadde mu Ttabamiruka wakati wa Uganda ne South Africa ayendera ku Commonwealth Resort Hotel e Munyonyo. Olukuŋŋaana luno lutambulidde ku mulamu okugamba nti okunyweza ebyobusuubuzi wakati wa Uganda ne South Africa nga lwetalimu amakampuni agasoba mu 40 okuva e South Africa. Mwami Museveni abuulidde abakuŋŋaanye nti Ttabamiruka ono mukulu nnyo okuyunga ebyensuubulagana wakati wa Uganda ne South Africa. And we want everybody to join the money economy. If all this join the money economy, we need to not benefit the telephone industry, the communication. Will they not ring more? Asabye amakampuni ga naggwadda okuva South Africa okulya Muteni ne Stanbic Bank okuyamba ku bannayuganda okwetanira emirimu egivaamu ensimbi. So I'm very glad that now in our small battle here we are working together to solve this problem. That will mean more families in Uganda who are outside the money economy will join the money economy. Akuyiriza omusigansimbi okugatta omutindo ku byamaguzi ebiri mu Uganda ono yeesobola okwetengeera n'okuzimba ebyenfuna ebinywevu. And the economy of Uganda grows, becomes much bigger. We get more money from coffee. Instead of getting $2.5 per kilo for coffee, because that's what happens now. We, the coffee growers, get $2.5 per kilo of good coffee. The one who roasts outside gets $40. Yeebaza Pulezidenti wa South Africa Cyril Ramaphosa olw'okukolera okunyweza enkolagana wakati w'amawanga gombi. So I want to thank His Excellency Ramaphosa for remembering and sending you, because the items we have captured here are good. The potential is very big. In these countries like this one here have got everything. There is nothing that we don't have here in Uganda. Oluvannyuma abaddewo okussa emikono ku ndagaano wakati wa Uganda n'amakampuni agawerako okuva South Africa. Minisita omubeezi wa bamusigansimbi yeebaza Pulezidenti Museveni olw'okussaawo embeera yeesobozesa bannayuganda
okukola bulungi emirimu gyabwe. Your Excellency, the first accountability of the good job that you've done for peace and stability in our country is the evidence that as we speak, MTN has got over 18 million subscribers. Ssente w'olukiiko olufuzi olwa kampuni ya MTN CBC Hobart Jonas asabye gavumenti ekendeeze ku nsimbi ezisibwa mu musigansimbi okutundayo emirimu kuno. In going through the deliberation in the conference, it was very clear that it was not just about deals. It was also about looking at the investment environment in Uganda, but also in the continent. Alaze essanyu olw'olukuŋŋaana luno okutambula obulungi nga luvuddemu ebibala bingi. This conference has been very successful. 3. Removal of all trade barriers. Alemwe balinyi bannaffe mukadde kano sabakkiriza tusokete omulimu. Tukyalina amawulire mangi tubaawo. Linda ne bino mugataliiko nfuufu. Broiler 35 ekirungo ky'enkoko ez'ennyama mu abalunda zileya % tumulina abaagala ebirungo bya 20% nabyo weebiri mu bungi. Confession fee mu bitundu by'embaale ng'akunga abawagizi be okuggulawo woofiisi. Eno Kyagulanyi ayogedde ku ngeri abantu b'ebugusu gye basobola okuganyulwa mu kulima emmwanyi basobole okwegobako nawookerawo obwavu. Ebyokenda bikedde kunyezebwa mu kibuga eky'Embale ng'akulira ekibiina ky'NUP Kyagulanyi Ssentamu ne bannakibiina bagende mu kaweefube gwe baliko okunga awaakisi n'okugula woofiisi. Mu kutuuka Embale Kyagulanyi aziddwa ebikumi n'ebikumi byabawagizi be. Poliisi temukkiriza kuyita mu kibangisa bannamukolero eky'Embale Industrial Park. Obuddamu bagenzi bayise ebivulo ku Republic Road nga bagenda ku kisaawe ekyebusamanga gye bakubye olukuŋŋaana. Kyagulanyi ayogedde ku abawagizi be ng'essa ayitadde ku kirime eky'emmwanyi alaze okunywa oluwavu obusumbu abantu mu bitundu ebyebugeso. Amalwaliro gaffe amalwaliro gennyini malwadde. Njagala mbabuulire mikwano gyange ebizibu bingi nnyo bye tusobola okwogerako wano Embale. Mumpulira bulungi nkimanyi bulungi nti n'ebibira mu mountains nabyo babiwamba temukyasobola yadde kujjayo maleewa. Abakulembeze ku bitundu by'ebugusi boogedde ku bugenyi buno. We expect him to address the togetherness of Bugisu. When you look at our roads in Bugisu, they are totally very bad. Leonard Mukoli yakusakidde Green ku Awukedi TV. Alenga tuvudde Embale ebipya bizuuse ku muwala eyattibwa mu bukambwe oluvannyuma lw'ebimu ku bitundu bye omubiri ne bisuulibwa mu kinnya kya Kazambi nga bwe tuzze tukulaga mu mawulire agataliiko nfuufu. Ettemu lino lyaliwo ku kyalo Kapeke ekisangibwa e Katwe mu munisipaali ey'e Makindye era nga n'olunaku olw'enkya mu mawulire agabuutikidde tugenda kubeera eyo nga twongera okuttaanya ku nsonga z'ebyokwerinda nga bwe birimidde. Abatuuze b'omu Kironde zooni e Kabowa mu Kampala bawuniikiridde bategedde nti omuwala eyattiddwa mu Kapeke zooni e Katwe ebitundu by'omubiri ne bisuulibwa mu kinnya ne byasangiddwa wa mu kitundu kyabwe. Eyattiddwa ategerekeseeko lya Mase ng'emboozi eno tuzze tugikulaga okuva ku bbalaza poliisi lwe yazuula ebitundu mu kinnya ekya Kazambi mwe yakwata n'omusajja Saadi Kiberu ono agambibwa okuba nti abadde abeera ne Nazaala we Safina Nabitaka okusinziira ku byazuuliddwa olunaku olw'eggulo. Ye yassa omuwala ate ku buko ate alinawo wano omukazi kitegeeza oli yamugya eri ate n'amwongera wano ku buko akamanyiiriro ak'abavubuka. Kigambibwa nti Mase abadde alejjesa ng'enjogera ennaku zino bwegamba nga bamumanyi bamuzuulidde ku mawulire agataliiko nfuufu olw'omutwe ogwazuuliddwa poliisi eggulo nga Medi Sebagala neiba ye bw'annyonnyola. Amawulire ge gatwaliriza okulaba tunoonya kuba abadde amaze ebbanga nga talabika. Adde ndowooza engeri gyanoonya ssere gyalina ekolera gyange omuvubuka yamubuzaabuzizza n'agenda ndowooza okwekolera ku ki kasente oza nasanga omuvubuka nga yakozesa ebikola ki ebitamiiza. Oba ono bafunye obutakkaanya kati ono mukwano gwe yaze n'amugula n'amutwala e Katwe n'abala omukozesa
n'atemaatema oli. Ekirala ekisinza okubakakasa nti basi eyattiddwa kye kisumuluzo ekyasangiddwa mu ccupa omwateekebwa amatu agasalubwa ku mugenzi n'ebitundu ebirala okwali ennyindo yabadde ziikiddwa mu kayumba k'ekibaati akamenyeddwa. Okusinziira ku ssebaga ekisumuluzo bakitadde mu kufulu ku luggi lw'amase ekigulawo. Tubaga twale ekisumuluzo kyonna sayidi bwe tuggulawo ennyumba ye nga kyekyo ekiggulawo ajja kubanga era we tupakasiriza nti omutuuze waffe yo yennyini kubasse. Viola Namuli abadde akola n'omugenzi ayogedde lwe yakoma okumulaba nga tubuulidde n'okusoomoozebwa kubasanga mulimu guno gwe batayinza kuvaako olw'obuvunaanyizibwa bwe balina. Abaana balina okulya nange mwenyini nina okwebeezaawo ng'omukazi naye nzeesa nkuba omulanga bwe nti oba ng'oli mabega w'ekyo ekintu ojja okututulugunya otugule otukozese mumale mutusaleko ennyindo n'amatu bannange tukisaba tulina ab'okulabirira. Abatuuze abakulembeddwamu Stephen Butoto ow'ebyokwerinda mu Kironde zooni bavumiridde ettemu lino kyokka ne babula abakyala abaakazibwako erya Neeko okwegendereza babagula. Abaana abawala yadde emirimu tewali yadde embeera ekyankalanye yadde kiki naye begendereze bantu bagenda nabo mbeera eyo. Ensi yakyuka oli akuwa 50,000 mane yanonye bulamu basooke kwegendereza 50,000 oba 3 tezikussa. Wali okutambula abakyala bannange mugire tukole muve mu bintu by'okwekola ebintu bwe bityo. Nza tusaba gavumenti yali badde enoonyereza nnyo abantu b'ekikanja ekyo singa baba bakwatibbwako okubanga tebabata. Kitegerekese nga Masi yazaalibwa nakawuka mu disitulikiti y'e Wakiso nga bakyanoonya ab'enganda ze nga bakozesa essimu. Yudaya Namyalo yakusakidde eggulu eno ku Balagiddwa TV. N'olunaku olw'enkya tugenda kubeera mu kitundu ekyo twongere okutegeera ku nsonga z'ebyokwerinda nga bizimiridde mu kitundu ekyo. Ate mu kaweefube ow'okwongera mu mpeereza zaffe nga Vision Group TV East eyungiddwa ku mukutu gwa Star Times okutandika n'olunaku olwaleero. Omulabi agenda kuba agifunira ku channel 483. TV East yatandikibwawo Vision Group emyaka 2 emabega ng'eweereza abantu mu bitundu eby'obuvanjuba bw'eggwanga omuli Busoga, Mbale, Sironko, Sebe, Teso n'ebirala okutuukira ddala Karamojja. Olabira bino nga TV East eyungiddwa ku Star Times oluvannyuma lw'okusaba kw'abantu ababadde basubwa amawulire agabeerako n'empeereza endala nnyingi eziyamba omuntu wa bulijjo mu nnimi ebbiri omuli Olumasaba n'Oluteeso wamu ne pulogulaamu endala ezizimba nga kati okuva lwegenze ku dikoda ya Star Times yakwongera okulabibwa abantu bangi ng'etereddwa ku channel 483. Abantu baffe bali batukubirako amasimu nga batusaba nti amawulire gamwe malungi nnyo naye ffe tuli batono abagalaba singa mugazi yamuuko ne mugenda ku mukutu we tusobola abafunira bulungi ffenna abantu ba bulijjo mu bitundu ebyo mu byalo. Kati twagoberedde okusaba kwabwe ne twegatta ku mukutu gwa Star Times channel 483. N'olwekyo Star Times ne Vision Group ebaleetedde channel eno okuyambako ku bantu baffe okufuna amawulire amalungi okusomesa abantu baffe mu bintu ebyenjawulo. Agnes Acheti nga ye manager wa TV East ategeezezza nga bwe waliwo ebirabo omuli dikoda n'ebirala ebigenda okugabibwa kampuni ya Vision Group ne ya Star Times ng'alambuludde ebimu ku bitundu gyetuuka. Tuli wano bategeeza nti kati musobola otufuna ku Star Times dish n'abo abatanaba oba abalina antena abatasobola tufuna saawa eno. Management eri mu kwogerezeganya ne Star Times okulaba nga tufuna channel endala kubanga ne Vision Group tugyesiga tukwanye n'amawulire nnyingi nnyo so nakulwaliro lw'amaanyi era tusuubira nti abantu b'ebivanjuba bajja kwaniriza nnyo enkolagana n'eno temwerabira TV East channel 483. Babula Kaija omukuŋŋaanyi w'oku ntikko wa Vision Group agambye nti omukutu guno gugenda kubeerako ebintu bingi ebiyigiriza omuli ebyenjigiriza eby'obutonde eby'obuwangwa ebyenkulaakulana n'ebirala. Mujja kubanga musobola okweraba mu luteeso mujja kubanga musobola okuteesa mu nnimi zaffe ezo nga muteesa ku byenjigiriza muteesa ku by'obutonde. David Tamale yakusakidde eggulire lino ku Balagiddwa TV.
edda n'edda eryo lyonna lino eggwanga Buganda lyamanyibwa nnyo eggwanga lyaffe kwetooloola ensi zonna. Na line gwanga Buganda lyamanyibwa nnyo eggwanga lyaffe okwetooloola ensi zonna. Twesimye nnyo olwa Uganda yaffe. Ekitiibwa kya Uganda kyava naffe tukikuumenga. Nayimba ntya ne sitenda Ssaabasajja Kabaka asaanira fuga Uganda bwonna naffe nga tumwesiga. Twesinge nnyo olwa Uganda yaffe. Ekitiibwa kya Buganda kyafada naffe tukikuumenga. Nayimba kyamwe sitenda Ssaabasajja Kabaka asaanira okuba Uganda bwonna naffe nga tumwesiga. Twesimye nnyo mu lukuŋŋaana weredde mu kweyisaamu nsambagere olw'abamu ku bannakibiina okutegeeza nti abamu ku ababadde bagenda okulayira babadde tebakkiriziganya nabo. Abakulembeze b'ekibiina ki Forum for Democratic Change okuli ssentebe wa MPG Kayanja Thomas kunakulira abavubuka mu FDC Mulindo wa Red Lubega olw'otuze ku Vienna Hotel mu kibuga Masaka abadde balina okubeera emikolo egy'okuleza abakulembeze olw'abamu ku FDC kwe kwesala akajegere ne bategeeza nga batayinza kukkiriza kulayira kuno kugenda mu maaso kubanga tebalondebwa mu mateeka. Twetaaga obukulembeze obuli mu mateeka obulimu obwenkanya. Masaka nga Masaka si tetulondangako. Twalondera ddala bulungi nnyo tewali buzibu n'akamu. Abadde balinza okulayizibwa bakalambidde nga batayinza kukkiriza kugenda mu maaso nga lwo bakanyuma abeetoolodde. Ekizeeko kubadde kuwanyisaganya bisongovu nga waliwo ekiwayo ekitegeeza nga ekyalondebwa era ne bavumirira bannaabwe okutaataaganya okulayira kwabwe. Abalala obusungu bubakutte n'ekiddiridde okasuka mikono okukakana nga bamu batonya musaayi. Enkalu zongedde okunoonya obukongovule okumala ekiseera okutuusa poliisi lwezza okuzza embeera mu nteeko. Ssaalongo Joseph Senzoga yalondeddwa ku bwa ssentebe w'FDC mu kibuga Masaka ategeeza nti wali nsonga ebadde ereeta abatakkiriziganya n'ebyokulonda mu kifo kino kubanga baasalawo okuzira kale nga badde balina kusirikira ddala. N'olwekyo abakyabalonda basigale okwabwe naffe abalonda tusigale ogwaffe tutambuze omulimu tuleme okubeera mu bintu by'ekyana kito. Tukugambangako nakulonda nakumuwana Masaka ndabanga tetulina kuwole tetuufu. Omukolo gw'oku Vienna Hotel oluyise ng'enjogera ennaku zino bwegamba abakulembeze abalonde basazeewo okugenda mu maka g'omu ku bakulembeze gye bakubidde ebirayiro
wakati mu kweyama okuweereza bannakibiina. Ayira okukiweereza mu mazima n'obwenkanya. Bakalaatiddwa obutava ku nnono za kibiina n'okupeereza abanyiivu okudda eka. Tugende mu maaso n'okuboogereza bakomewo mu kibiina kukozi kiyinza otutwalamu akadde. Bino ebibeereddeyo nga ssentebe w'ekibiina ky'FDC omulongo wa Sabirigwa akakasizza nga Ttabamiruka y'FDC bw'alina okubeerawo keetonnyeka gwake wadde nga ekibiina ky'abamye ssente bannakibiina ssaako n'abakyagaliza ebirungi bagenda mu maaso n'okubayambako mu nteekateeka zonna. Tutuule tugonjole ebintu kiki ekiremesezza ebintu okugenda mu maaso nga tubyagala mu ssente mwenna abaagala tutambuze ekibiina kino ku musingi omulungi. Tubeebaza muli bangi nnyo. Ayibulidde bannamawulire mu lukuŋŋaana lwatuuzizza Busabala nga n'ekisinga obukulu mu Ttabamiruka ono wadde nga gye buvuddeko abakulu mu kibiina kino beegirayo ebiso n'okwanika obuziina bwabwe. Wabula mu Ttabamiruka ono pulezidenti w'ekibiina ky'FDC Patrick Oboya Muriat ne ssaabawandiisi w'ekibiina kino omubaka Nandala Nathan Mafaabi bayitiddwa okubeerawo atali kwekwasa. Tunoonya lutalo twagala ffenna tube bumu. Tukola mistakes. Nitwagala beddira bagambe bannaye tutusonye nti. Jacinta Bwanika, Nairobi na Nantale bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Mwebale nnyo bannaffe ate mu kinu kyaffe ekyensigo kye tutuusako olunaku olwokusatu wano mu mawulire agatali ku nfuufu leero omukugu akulaga obulabe obuva ku kiwuka ekibeera mu bitooke. Ensigo mu gataliiko nfuufu. nga bwe twalaba obulwadde bwa banana bacterial wilt omulundi oguwedde ate leero omukugu waffe Sam Mugisha owa Kumbuzi Mixed Farm Mubende atulaga obulabe bw'ekimanyiddwa ennyo ng'ekiwuka mu bitooke biibino kuyinza okulabira nti kikulumbye okiraba n'okulaba nti kiwuka era buli bw'otema okirabamu nga kitambula kakati kyo kigenda ne kigenda mu ndu yaffe munda ne kikwata entobe eya wakati ne kigirya endagala zaffe ne zitandika okubeerako obusipooti bwe kiba nga kibadde kitaddeko ettooke enfaanana y'ettooke eryo ogenda kuraba nga tekagejja kasigala nga kadi eyo kubanga reeti y'amazzi ge kalina okufuna ebiwuka byagirya ne bigimalayo wansi eyo kati ekyandabere kirina emirandira nga 10 kiri ku mirandira nga 6 kitta result gye twandyagadde ettooke ly'ekiwuka libeera ekisooka libeera likaluba gagogora abantu otade musepiki kunyiga omunyinge gojamu nga gukaruba kubanga tiryafuna supply y'ekijimusa n'amazzi agamara ekiwuka mu bitooke kitambula butambuzi okuva ku ndu emu okudda ku ndala kazi n'okukitwalira mu ezo z'ogula ng'osimba olusuku olupya okutangira kulimu enkola y'obutonde n'eddagala eddagala lye tugula ne tutabulamu nga bwe mulabye tugenda ne tufuuyirira ku ndu ennyini ng'eddagala liyingira mu nkonya wansi kati ne lisangamu ekyo ekiwuka ekyayebakamu ne likitta bw'oba ofuuyira tosoosola nti guno gwina oba guno tiguyina bwegenda mu lusuku lwona ng'ofuuyira wekiri kijja kufa wekitali tekijja kuddawo nti okufuuyira kuyamba mu n'obwo obuwuka obutali kiwuka kyennyini banana wivo mubeera mu n'obwo obuwuka obutambulamu nga busumbuwa olusuku bw'obuleeta mu black sports ate mu nkola ey'obutonde omukugu akunnyonnyola engeri gy'okikolamu nti osobola okukwata enkonya n'ogyako ettooke kati wansi n'okolakatako bulungi nga wali levo eri fulaati kati ng'amazzi aganaavaayo wansi tigasobola kutambula ne gasigalamu waggulu awo kati ebiwuka ebibeera wansi bijja kujja nga birondoola ago amazzi waggulu ogenda kusanga byonna byetegesaawo womala okukitema okwata kalagala n'okabikako kati moyisi kyaneesika ebiwuka wansi nga bijje kunoonya ago amazzi agali waggulu n'obisangamawo n'obikalakatako then n'olyoka n'osiikulayo yenkonya ekyo bakikola lokale bw'otafa ku biwuka osobola okufiirwa ebitundu ebiwerera ddala 40 ku buli 100 eby'amakungulago nze Dennis Kyowe